bawo bwakuzimbira ennyumba shawe no yeraga ki bintu bya musajja mama sanga yabikola yali badde ati alinda nno lwe balitabuka bwogenda okwekolerera ebibyo ezo no malaya zaagaana okufumbirwa bali kuki bali kunoonyaze omuntu yali badde azaala kaakati ali awo atandise kuzunga ebyo maama sente anaazikola it's like they have a reason for everything atakola omusajja bw'aba amuwadde waliwo ekizibu si bibye akola iyo yugundi alifumbirwa dikundide sit down. Have your goals. Chicho, once you make it background noise. Oh. The day you make it background noise, it won't matter at all. Fetuba mu family zaffe batulozezza batusiza abantu bakoze eki and such people I don't hate. Buli lwemba sanga mbabuuza mutya kozi sigenda kuwa chance etula nnyo nange titulina kye tunyumyako nti onampa buto onankola ki why do I stress myself okuba nti nkuwalana it's nothing nkusanga ne discussing ne nkuleka what that you will never be my inner circle. Abantu buli omu alina kyanoonya ku munne kati waliwo zino gurupu noza ate no mwenna mwengenda ne mbasasira mwenna mugenda ne mudda kati ku gurupu za mfezo neza WhatsApp buli jolaga kati buli gurupu ya family yafuka ya dini kadeze tunule at change ogera newa mwe kyekiriyo wambanga mwakola sekamanya family mwakola ruwama family and what have you buli muntu abeerako yenna yefula kati wa dini aboluganda omukama yebazibe twebaza omukama yabukeeseza olwaleero and what have you did Fabasiramu okwafe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam bannanga aboluganda buli omwali mwenna mwagala okwefuula holi joba bye mukola mu group ezo ze mukola bye mukola ne mu groups endala nze ngena lemba tunde like nze I hate pretense munsi family zonna WhatsApp it has never been about jokes and they share jokes and what have you. It is serious stuff, this and that. That is pretense. That is pretense. Amuli mufa mu group nda tubasange yonga muwe mola. Mtu ukeno mwefula kati family egenda kukubira buli wamu abakwagala bagenda kubira ebyo mchirese nchogerako bwe kubangenda kunoonyeza abantu we bakubira ebyo ndaba bibasukumira. Mu family ekisooka kastofu na sel kastoba ngolina kyeweeterezamu bw'oba tonnafumbirwa bw'ofumbirwa nga bakutunulira ozaale ekyo nakyo nga kifuuka kizibu kiri awo bw'omaliriza okuzaala ate kaakati katulaba abaana be banaakola batya bw'omala okugaggawala nga batunuulira abaana bo banaasoma bano wabanga abasome kale yasomesa abaana be byansi byokka abasomesa bya ddiini lakini it's got something to do with something all the time. Rubbish. Why do you stress about such people? Let me tell you one thing. Abantu bonna bentambuliramu. Buli wentuuka whenever there was a fight for space, I disengage. Chovola mwe muri mu family ya mwe wala nagundi lwakuba buli lwatuuka ku mukolo omukavaringa up. Give them space. Why do you go there? Low self-esteem ebasumbu and what? Why do you have to crowd yourself? Why do you bother yourselves? Why do you bother yourselves? Nze nabaga natuuka ku level nti nategeera abantu omuntu okunkola ekintu ne simutegeera like tolina kyoyogerako nga sikimanyi cause abantu bakiyita loner. Nze I take time, I read, I listen ku bantu abakola ebintu ebyamagezi, people who have made surveys, nebanga ebintu
tebisobola kummenya kati mumbuulire mu group zammwe za family ani atateekayo ku report bw'abaana be gundi yakoze kino bwati ne bwati naawe alina kyolinamu era gyokizula indirect waliwo abakubirayo gundi oyo yeewulira gundi ku mikolo kale tugira bweti kale ku mbaga ya munne twagize bwati tagira bwati who are you to push me lwaki ommalako eddembe gundi tewagize ate no buli lwobanga olinakooliriwobaako there's a way people can connive ng'obalaba indirect basobola okukwatagana okukuba gwe nga tokitegeera kati abo abantu obeeteekamu weemaleko eddembe batandika okukozesa by'otayagala be bakuguza emmotoka gy'otannatuusa kwagala be bakubuulira abaana bo nga bwe batasoma bulungi ebyo n'ebyana bya gundi byayinooneka gundi yagize bw'ati ab'oyo tebaasoma ddiini abo why do you bother yourselves family group zibanyumidde nnyo mbimanyi abantu bonna bakuŋŋaanira peer pressure comes in automatically bugurupu bamwe mujja mubeerako waliwo abaagala ennyo okupositinga gundi yakoze kino banne mwebale kunsabira omwana results zavuddewo ate omuntu yenna alina substance ojja weeteekako ekyo tekyoteekayo kiba tekikola mawulire they hate from the background they hate from the background oyinza okukola ekyamakulu ne watabaawo akyagere nze kati nabaga zino videos zange ndi whatever sisabangako wa family yange nga azisharinga era oli ne bwabanga akize eno mu inbox naye twakulabyeko wano you'll be amazed it's the strangers abagenda okujjaga haji munne wakoze kino webale owo omusanye nti akasharinze nti oli akasharinze haji nagize bwati bannange oyo mwana waffe it doesn't work tekibakwatako kyamulala nnyo ate olabanga abantu nga bakufiisa manyi oli kukiramu waba bakusuusuuta ekyo ekiyitiridde manya oliwo ekikyamu ebirungi tebikola mawulire oyinza okujja bwotyo nga nkukaye tebikola mawulire naye n'owulira gundi yagize omwana omusumaali gwamufumisa bannaye nga kibi nnyo gundi yagize musondereyo okwo gundi ali mu ddwaliro kiki ekimutuuseko ng'akantu akatakola sense at all buli omu omuwulira akakubira embeekuulo naga ezo sakoze muziveemu nze njagala otegeere bbaawo otegeere mukyalawo otegeere famire yo otegeere bye mwagala omwana wo kyasobola okusoma kyoyagala kyotegeera kyagudde teweeteeka ku gundi abagundi basomye gundi yapositinze results ze gundi yakoze don't bother yourselves don't mulimu ebintu ebyo ebibeerawo mu nsi nga bitumalako eddembe kyova olaba njagala nnyo omuntu asobola to disengage nti omuntu ayinza okuteeka ku vibe buli kaseera nga tetegeerekeka and tosobola like bw'obeesibamu buli ddakiika you cannot tolina ngeri gy'oso you can't heal from it tosobola kuwona you can't heal tosobola kuwona like era balina pressure ekubeeramu ekuba nina okukola kino lwakuba gona kwata mukazi wo mugambe ntegeera yenze haji bwenti bwenfaananye tulina abaana baffe tulina ebirooto byaffe okubanga tutuuse wano nabadde ku musomo gundi nenjiga ntusobola okukola bwaziti yes you can afford mukyala bwona agenda wali waggulu mu dduuka bagenda kuguza olugoye $8,000 naye bwe tunaaba tutegeera bwe tugenda wani mu kikadde kyaffe tugenda kugula obugoye bwaffe bufaanaganawe buti obugoye obw'5,500 bujjeemu babuleete wano bino sibiga nti buli omu alina obbikola but there are phases in life where you have to embrace all of that zino zonna buli lw'oskipinga olugendo ku bulamu bwo manya olina ekizibu kye weereetera nze mbibabulya byonna nabikola
osobola okwambala omuntu ng'ayambadde blouse ey'$50,000 ng'anyiridde n'okusinga ayambadde nga bakijja England. But ebyo bisobola kukolebwa bantu beetegeera. N'agamba nti kino kankikole lwakuba tulina kito kubanga kyemuddako kyemupulaninga okukola ekiddako kyekikuwa amaanyi okukola ekyolwaleero. Kyova olaba ali wano olwaleero nga tobangako kyewali gwe ne mukyala wo n'omwami temumanyi kiddako, temusobola kukola kiddako kuba tekiriiwo, temukimanyi. Wemutandika once you know the target, the price becomes so easy to pay. Tukolerera poloti bu disciplines obutono bu affecting ennene. Tandika olugendo abantu batujja kumiramwa kuba ensi tulwanagana n'abantu bangi. Olwanagana ne buzaalibwa nabo, n'olwanagana ne ba in-laws, n'olwanagana n'emikwano. They are all competitive passively. Olwokuba gundi yagize ebbaawo yaguze kino ojja okikanda ebbaawo. Olwokuba gundi, when are you going to support yourselves? Mwetegeere mwenga abantu. Mwetegeere mwenga abantu. Beera gy'obadde. Count your blessings. The fact nti nolina amagulu g'abiri is a blessing. The fact nti olina amatu owulya is a blessing. Olaba is a blessing. Olina ennyindo owunyeza is a blessing. Tandika n'ebyo ebitono. The fact nti abaana bo balamu. Genda kawalabe muntu alina mwana disabled. Omanyi kyasulamu kyayitamu nga yeebaka. Kyalowooza ku kufa, kyalowooza ku life. Okaka ojja kudda you see that is a blessing. Bw'obanga olina waka osobola okuddayo okafanna wata n'onyola ebisumuluzo ne weebaka, it's a blessing. The fact that nti olina emmere is a blessing, but don't forget that the fact that you have the appetite is another blessing. Tandika n'ebitono ofune essanyu mu bitono ebyo nga bw'oluubirira ebirala. Buli lw'obanga osooka kwematiza na kikyolina ku ddakiika eyo, ebirala byonna osobola okubikola. Abantu abatulekawo abatusumbuwa mu bulamu bwaffe abatujja ku miramwa gyaffe be bantu abatasobola kukuyamba ate betuteetaaga. Kola ebintu byo bigase gwe n'ab'enjuuyo. Buli lw'onaasigala ng'okola ekituufu mu budde obutuufu ogenda kufunamu. Buli lw'oneesiba ku bantu bagenda kupulinga, peer pressure is there. Olaba n'abagagga bawulira nti bagagga bakwagalana. Kati bakompitinga ani asinza bizimbe. Ani azimba bizimbe, ani alina kyani alina. It's there. It's unsaid but it's there. Kati okwetereza kuli muggwe. Kwata wansi nsiba mbagamba wandiika. Ambition is minute by minute, day by day mentality. Wewe amateeka tandika ogagoberere nga tewaliwo muntu yenna, like people don't care. They tell you that they care but they don't. Zimba akantu ko katona akagenda okusooka buli stages mbulamu ogenda nga weeyongerako ove wasooka ewodde waddako naye tobuuka nnyo okuva obeeka amadaala g'obuuka.